Yes, mpola mpola natera tukaniriza ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamoli amanyene Dobos Pampita Tambi Chimso Dinamon Rich Boya Maxudi Junior nava ku bantu enaku zino neberera na nkima anti enkima zirina true love enkima za Luganda naye ate abantu balamu mmere kulya obalaba bakyuka nga nawolovu obalaba bakyuka sawa yonna nze okuva bwe yagenda siddangamu kutegeera abantu kubanga abantu be bamunnemesa abantu be bamunchaya ate nga abantu bagenda mu maaso n'okuba nti bansuula bubaka buva Eliani buva wa Edisa Msuuza agambye nti okuva Rema bwe yagenda enaku zino yebeerera na nkima agambye nti okuva batali bali bamuvaamu yebeerera na bisolo hippopotamus kogata yes n'enkima tukaniriza natera ku mukutu gwaffe omuganzi okumanyikiddwa nga Uganda Mukamoli amanyene Dobos Pampita Ntambi Chimso Dinamo Rich Boy Maxudi Junior webale kuba nti otambula naffe webale kuba nti osubscribinga gwe ya subscribinga ate na watandika kuba nti osubscribinga yes kugamba kikasero bene nti osubscribinga yes tutambule fenna mpola lwadde kuba nti ononya ko wali ku Twitter nkosa Chimso 16 ate nga ku Instagram nkosa Ntambi Chimso 5 ate bodde wali ku mukutu gwange ogwa Facebook nkosa Ntambi Chimso kokata ne TikTok nkozesa Chimso 16 onakulwa lero nkomezao musajja mukulu amanyikiddwa nga Edisa Msuuza ng'alina ensonga bwatyo zayagala okuba nti atangaza mpolampola era nga yes alina byayogeddeko mpolampola so nolwekyo naffe kwe kusala okuba nti tubikutuusaako mpolampola era nga steady tubeere nga tubikutuusaako now afena tukimanyi nti enaku zino omusajja mukulu amanyikiddwa nga Edisa Msuuza alina ebizibu bye ng'omuntu abantu bangi bamulirako obugaati okuva mu politics kogata ne bana abamubako omukyala oba nolyawo n'omukyala ddala era nga omusajja mukulu amanyikiddwa nga Edisa Msuuza agenda nga akoowa abantu agamba nti abantu bamukooya abantu bagenda bamutemako ebigambo abantu bagezaako okuba nti bamusuula abantu bamulinnyiridde bamumenye emitima agamba nti nze okuva bebi wange bwe yagenda Rema n'amakula sikyesiga abantu bonna okuva tali wange Bobi Wine bwe yansindikira abantu sikyesiga bantu bonna nabwe kityo okuba nti sikyesiga bantu bonna nasala okuba nti nkyusa obulamu bwange nembukwasa Mukama Katonda oba olyawo nemusaba ampe essanyu eddala mukuba nti nonya essanyu eddala ntandika okuba nti nebuuza kyenina okukolera Mukama bwandeetera omulimo nga bambi gusobola okumpa emirembe era nga omulimo gwe yampa kwe kunfuula tourism ambassador we Uganda bali banfudde tourism ambassador we Kenya ekintu kinali sifiringa bulungi naye okuva we bandeeta wano mu nsi yange mpulira emirembe nze abantu bantama nze emikwano gyantama nze omukwano gwantama nze love yanketa sirina nakyenjagaza musajja mukulu amanyikiddwa nga Edisa Msuuza bambi yes bambi agezako kuba nti atotola enaku ye musajja mukulu amanyikiddwa nga Edisa Msuuza bambi agezako kuba nti akyusa system mpolampola nawe bwe twogerera musajja mukulu avuddeyo n'agamba nti nze enaku zino Rema okuva bwe yagenda sikyayagala abantu Rema okuva bwe yagenda nasalawo kuba nti ngenda wa nkima era nga enkima zimpa emirembe enkima zituula nezindabako nezintunuulira nendaba kuricha enkima nendabira ddala abantu bwe tuli era agambye nti abantu abasinga balowooza baddeyo ne bazalawo abantu naye nga buli kintu ku munsi kuno kirina omugaso Kenza agamba nti olyawo mu bulamu bwe amisinga Rema n'amakulu era nga kimuyisa buyo okuba nti takyamulina naye ate bwe yafuna option eno agenda mu maaso enkima zino ne zimumalako stress mpolampola era nga Kenza agamba nti enaku zino yes obulamu bwe abutambuza na bisolo wabula abantu tebasoboka tujjukire nti recently Kenzo yavaayo nga awana ekisolo ekirala bakiyita hippopotamus yalina hippos zatambula nazo ku street navayo nagamba nti yako okuba nti akiringa n'abantu oba okutambula n'abantu nti era ennaku zino atambula na hippos agamba nti abantu ba hypocrites era nga kino obubaka buno yabusendingira musajja mukulu oba amanyikiddwa Bobi Wine oluvannyuma okuba nti bafunamu obutakkanya mpolampola nawe olunaku lwaleero musajja mukulu avaayo akiringa na nkima akulaga nti mbuye
okuva Rema bwe yagenda yasalawo okubeera Nankima ze zimutegeera ze zimwagala ze zimuwa omukwano obuulyawo gwayagala ndava ku bantu yakoowa okumenyeka emitima yakoowa obulimba bw'abakazi yakoowa obufere bw'abakyala yakoowa yes abakyala okuba nti bamuyisaamu amaaso n'okuba nti obaolyawo bamumenya omutima. Edisa Msuuza yasalawo okuba nti akwate omukwano guno bambi agugabire enkima era nga musanyufu mpolampola n'okuba nti obaolyawo atambula n'enkima. Bangi bafudde ne bagamba nti owaaye Kenzo bannange kana kamba atanguka abanyoye gwe buli kaseera gwe bakyawa gwe bataagala naawe oyinza okuba nga olina ekizibu. Kenzo agamba nti mwenna mwogere bye mwagala naye ng'ate Mukama yamanyi ekituufu. Kenzo agamba nti yakwata omutima gwange nenguwa omuntu gwe nasinga okwagala mu nsi muno era ng'omuntu oyo nagenda nga mu studio ne munyimbira ennyimba n'okumuwa omutima okugatta n'ebintu byange ebyo n'omuntu oyo namuwa properties zange kugatta n'ebintu ebyenjawulo. Omuntu oyo namwagala n'omutima gwange era nga sisuubira nti waliwo omuntu gwe nali njagadde ng'omuntu oyo. Omuntu oyo bwe yandisappointing nasala okuba nti nange nkyusa system n'okuba nti nkyusa obaolyawo ebintu nga bibina okutambulamu n'enkyuka. Yes mpola nentandika nange okuba nti obaolyawo nkola bye nnina okukola. Wetwogerera Kenzo yakyuse ali mu system there atandise okuba nti obaolyawo yes atandika okukyusa obulamu era ng'agambye nti nze okuva Rema bwe yagenda nze nensibira ku nkima enkima zange tezijja kunsaba ssente enkima zange tezijja kumenya mutima enkima zange tezijja kubeerawo nga zintawanya enkima zange tezijja kubeerawo obaolyawo nga zinstressinga tezinchiitingako tezijja kumpa stress tezijja kummanyira tezijja kunsaba ssente tezijja kunjasamira enkima zange ezo yes zimpadde emirembe. Kitegeeza obaolyawo mukyala mukulu amanyikiddwa nga Rema yali abuzeeko yali atandise okuba nti obaolyawo amalako ku Edisa emirembe. Tujjukire nti Kenzo mu kalantini bukyanga Rema agenze afunye ebintu bingi ebyenjawulo kwogata n'okuba nti obaolyawo afuna ne ku mubiri era nga ennaku zino butunulira musajja mukulu amanyikiddwa nga Edisa Msuuza musajja afunye ku mubiri waiti yeeyo kwegamba alina figa eri gye balagira. Kenzo agamba nti yakoowa hypocrites. Kenzo agamba yakoowa broken hearts. Kenzo agamba yakoowa bacheaters. Kenzo agamba yakoowa ba players. Kenzo agamba yakoowa ba liars. Kenzo agamba yakoowa abakazi abamuzanya busonko. Yakoowa abakazi abamumanyira. Yakoowa abakyala abamupima. Yakoowa abakyala obaolyawo abatamuwa kitiibwa mpolampola era nga musajja mukulu wetwogerera yasazeewo okuba nti akiringa Nankima yasazeewo okuba nti omutima gwe aguwa enkima yasazeewo okuba nti obaolyawo atambuza obulamu bwe n'enkima. Bukyanga Rema agenda Kenzo afunye ebintu ebyenjawulo nkugambye yasooka mpolampola wali eri n'agenda n'afuna zinokirolian awards n'avayo mpolampola n'akola story n'asettinga history omulala n'afuna za Freema mpolampola azeemu afunye awards ze Uganda okuli za people zonna nga yasinga okuba nti azikukumba. Bukyanga Rema agenda aze ku YouTube afunye 1 million subscribers bamuyita ennaku zino golden boy avuddawo mpolampola. Rema agenze yes atandise okuba nti afuna ba Instagram followers alina kakadde kalamba ali ku Facebook ali ku kakadde kalamba yes mpolampola bamuzaayo bamunominatize mu Freema akoze oluyimba ne Chakal omuyimbi yes omuyimbi Ivory Coast omuyimbi oluyimba kati 2000 togera ali ku New York Score Times luli mu ku trending alina ku Billboard yeyo ntambula mpolampola gwe bayita Kenzo. Bukyanga Rema agenda Kenzo ayongera okuba nti yejirisa obaolyawo oyinza okulowooza nti musajja mukulu ono yali asibye emikisa gye. Bukyanga Rema agenda Kenzo yasobola okuba nti ajuza Serena n'appa Serena namba ng'abantu baze kulaba Edisa Msuuza ku mitwalo 5 omusajja mukulu yakola ssente mpitirivu. Bukyanga yes Rema agenda Kenzo afunye yes afuse brand ambassador wa tourism mu Uganda. That is a big endorsement era nga Kenzo akulaga nti Bukyanga Rema agenda obaolyawo obulamu bwe butambula. Ensonga lwaki ennaku zino yakoowa n'abakyala obaolyawo abayinza okuba nti bamusinga agasiraani basaleko mikisa gye. Bw'atyo omusajja mukulu ennaku zino yasala okuba nti akiringa Nansolo luli yakiringa Nankima. Olunaku lwaleero omusajja mukulu avuddeyo luli yakiringa na Hip Hop Thomas. Olunaku lwaleero omusajja mukulu alabiddwako ng'akiringa n'enkima gwe bayita Uncle Edisa Msuuza atakoga
Geja Natamedwa made in Uganda, Young Mandela, Prince, African Prince, yes, Yoyo Musuza, yes, Young Mandela, African Prince, omusajja oyo alina titles nyingi nnyo. Kenzo agambye nti ayagala nkima abantu bamutama nkugambye mukutuguli gumu baguyita Uganda mukamuli amanya neddoboozi pampita ntambi kimusobora kuba nti otambula naffe webala kuba nti osubscribe webala kuba nti otwesiga paka mu next episode. Bye for now, tukomawo neggulire eddala webala kuba nti otwekumirako ono mpolampola. Big up on yourself.